Wali ku Shuaman TV kadde kabya mizanyo gwe yeetaga ensimbi genda banafa abatawusid financial company bakuwa ensimbi oyongere mu business yo bakuwa ensimbi otandikewo business yo bakuwa ensimbi omaleyo na season ye y'ennimiro obyo nabyo n'obikwasaganye bulungi ennimiro yo etambule bulungi banafe bana abatawusid bali ntinda Kyankwanzi Wakiso ne Hoima bakubire ku simu eya 0779 42 17 13 simu eri 0779 42 17 13 banafa batawuse limited abakuwa ensimbi ngozeetaaga mukadde akatuufu kadde kabya mizanyo eddoboozi lya Shuaman Segawa kuleetedde ensimu ku ezo ensonga Arsenal zeyina okukwatako ng'obudde bukyali okulaba nga singa baba bakukiika mu Champions League season ejja bino Mikel Arteta alina okubikolerawo mangu nnyo okulaba nga ttiimu ye edda ku original basobola okubeera nga bakiika ogenda mu Champions League ate mpozi season ejja tukimanyi bulungi nti Mikel Arteta okujja kwe nga bagoba omutendesi amanyiddwa nga Unai Emery yajira mu kaseera nga ttiimu ya Arsenal tekola bulungi nga Unai Emery agirese ng'ekola bubi nnyo mu December naye nga tukimanyi nti already Arsenal kati bakagenda season nnya nga tebakiika mu mpaka zino eza UEFA Champions League bino nno we bijjidde already ng'olunaku olwokusatu ttiimu y'abanafe bana ba Arsenal yakubiddwa mu friendly egolo zabadde 3-2 banafe bana ba Arsenal be bakulembeddemu wabula Brentford gye yavudde okubeera nti ate bakuba omupiira goolu zabadde 3-2 buli omu yakyewuunyiza nnyo so Mikel Arteta bino bimu ku ebyo byalina okubeera ng'atereza singa abawa kutwala ttiimu ya Arsenal mu Champions League oba oliawo n'okwegulira ekifo ekisava kweri abagagga ba ttiimu ya Arsenal bano ba Stan Kroenke ne Ivan Gazidis okubeera nga bamwesiga okumuwera ddala bampa ya contract ennene kakati Arsenal mukimanyi bulungi nti ebizibu byemusinga okubeera nabyo bya kudifendinga mupiira season eno Arsenal mwakanywa goolo 36 kyeŋŋamba baakaba kuba goolo 36 season eno yokka tukimanyi bulungi nti Arsenal mu biseera bya Unai Emery ebadde enywa nnyo amagolo naye akaseera Mikel Arteta kaabaddewooko Arsenal mubadde mukendeezezza kunywa gye munywamu amagolo naye era tekitegeeza nti Mikel Arteta yatereezezza ensonga eno kubanga ffenna tukimanyi nti already kati David Luiz Marinho Moreira yaliwo nga defender senior defender aliwo nga atunuuliddwa okubeera omukulembeze mu center park eyo mu center back ey'abanafu aba Arsenal kubanga tukimanyi nti Socrates Papastathopoulos Skodran Mustafi Pablo Mari bonna batunuuliddwa okubeera nga bayigira ku David Luiz naye abaffe ani mutuufu ow'okupataninga David Luiz singa Arsenal eba yakola bulungi season eno kubanga Skodran Mustafi tumulabye ng'akola silly mistakes childish mistakes ndowoozamuko nti na Pablo Mari yalabika okuba nti lookinga solid we yali ng'azanya empiira egyasembayawo so ndowooza nti singa David Luiz aba akola bulungi ndowooza nti Pablo Mari yali badde omutuufu okubeera ng'apataninga David Luiz oba oliawo Socrates Papastathopoulos naye n'abeera ng'ayambakaawo mu magezi ate nga tukimanyi bulungi nti already kakati Arsenal mwafuna omuzannyi amanyiddwa nga William Saliba so naye ndowooza Mikel Arteta alina okubeera ng'agezaako nnyo okubeera ng'amuzza mu paaka weewaawo labyeko nti Arsenal mwagala kubeera nga muleeta Rafael Varane center back wa ttiimu ya Real Madrid singa muba mumuleese ndowooza kijja kuba kirungi ajja kuba apataninga bulungi omuzannyi David Luiz Marinho Moreira eyo nga nvuddeyo ku defense Arsenal mukimanyi bulungi nti foomu yammwe ey'okwawe nayo mbi nnyo bebimu ku nsonga lwaki mukolawo bi era ze zimu ku nsonga ezibahindalinga okubeera kakati mumaze season nnya namba nga temukuba mu mpaka zino eza UEFA Champions League kubanga Arsenal abajjukira obulungi Arsenal y'ebiseera biri ey'amaanyi eri yalinga ekuba abantu ng'egenda invisible ekintu kye yalinga esinga okukola kuwangula mipiira kwawe ate nga tukimanyi nti mu 2016-2017 era Arsenal yali ya mukaaga mu ezo ttiimu ezisinga okukuba omupiira kwawe wabula 2017-2018 mwagwa ne mudda mu kye-11 season ewedde mwayesanze nga muli mu kifo kya 8 kati ate season eno muli mu kifo kya 12 kwezo ttiimu ezikola obubi mpozi ate nga zigenze kwawe kubanga tukimanyi nti already season eno mwakafuna just win ziri 2 zokka season eno ze mwakafuna kwawe mu drawings emirundi 8 ne basobola okubeera nga babasabula emipiira gibadde 3 miramba ate ku goal difference ya goals 2-2 kiba kitegeeza ki nti when the going gets tough away from home Arsenal kikyotekeddwa okukola muteekwa okukkiriza nti akaseera nga ttiimu ya Arsenal bagirumba mulina okwetereeza mulina okuwangula ku mipiira kwawe in fact ne midfield yammwe ebulamu aba Arsenal Mikel Arteta singa abawakola bulungi yeetaaga okutereeza midfield eno yeetaaga okufuna midfield eteekamu kaspaaka eteekamu obwagazi eteekamu that brilliance kubanga ffenna tukimanyi nti already kakati Arsenal eyimiriddewo ku bazannyi nga na Dani Ceballos Granit Xhaka Mateo Gondouzi ne Mesut Ozil
nenga ate ffenna tukimanyi nti kwabo bonna benkumenyedde already. Mesut Ozil ne Dani Ceballos beboka balina assist ate nga tekuli kwabo. In fact bonna abo balina goal emwemu. Kiba kitegeeza nti midfield yamwe tekola bulungi, temuli magolo kubanga season eno already Pierre-Emerick Aubameyang kapteni wa myaka 30 alina goals 17 kwezo 10 ana goro ze musobodde okubeera nga mukuba season eno. Kitegeeza nti Aubameyang mulinga gwe mutunulidde yekka okubeera nga abataasa ensonga zammwe, naye nga ate naye akubyeko goro 17 kwezaana ze musobodde okubeera nga mukuba. So ndowoozamuko nti Mikel Arteta alina okunoonya abantu abatuufu abalina okuba mu midfield. Bw'aba Mesut Ozil na Dani Ceballos nabo balina okulinyisa omutindo gwabwe, kubanga twakiraba nti Aaron Ramsey we yabeererawo Arsenal yalinga erina drive mu midfield nga beetaagamu just kantu katini, naye ati Ramsey bwe yagenda kintu ne kirabikanga ekyali kiddiridde. Kakati era Arsenal mulina okulaba nga muzuula foomu ya Nicolas Pepe nti mu mirimu Mikel Arteta gyalina okubeera nga akola kwe okubeera nga akwata record signing wa timu ya Arsenal ono milioni 7.2. Nicolas Pepe amuzze ku foomu mvuuko ono mu Ivory Coast, amulete ku foomu. Kwa tukimanyi nti omvuuko ono bwe yali ava ku timu ya Lille yavaayo nga ebintu byonna abimanyi. In fact pace nga agirina, nga tricks azina, magic amulina, kasinde kwekali, atwala babaka misinde, naye okuva yajja ku timu ya Arsenal tanaba kubeera nga abitulaga. So Arteta alina omulimu munene nnyo okubeera nga atulaga nti omuvubuka ono asobola okudda ku foomu ye. Nicolas Pepe singa adda ku foomu ye entuufu, Arsenal mujja kubeera nga mutiikinze boxi zammwe eziyinza okubeera nga zibayamba. In fact era nekye mulina okukola ekirala kukwata Bukayo Saka ono mumwe contract empanvuko. Omuzannyi ono Bukayo Saka mumwetaaga, omuvubuka ono alabise nga mulungi mu baaka ate ne bw'aba asamba mu maaso. Kavubuka katoka myaka 18 nalabyeko wano nga Liverpool ekaagala ne Bayern Munich ekaagala. So abavubuka nga Bukayo Saka, Gabriel Martinelli mubeetaaga basigning contract empanvuko basigalewo ku timu ya Arsenal singa muba bakuzimba timu eno erabike bulungi. Meanwhile aba Arsenal singa mutereeza ebyo nkakasa bukakasa temujja kulemererwa kubeera nga oba oliawo mukiika mu mpaka zino eza ChampionsLeague mbadde mumaze ebbanga nga temukiika mu kumpi season 4 nga temukiika. Mbatadde kakati ndabyeko wano Virgil van Dijk bagambye nti agenda kufuuka omuzannyi asinga okusasulwa ensimbi ennyingi ku timu ya Liverpool. Kakati ntegeddeko nti agenda ku mitwalo 22 abeere nga afuuse omuzannyi asinga okusasulwa ensimbi ennyingi buli wiiki ku timu ya Liverpool. Jjukira omuvubuka ono yasaninga contract ya myaka 5 ku timu ya Liverpool ku milioni 57 ng'ava ku timu eri eya Southampton. Naye ntegeddeko nti ku myaka gye 28 abasajja bali aba Paris Saint-Germain babadde baagala kumutwalako Liverpool. Omuvubuka ono katumwongeza omusaala abeere nga ate munange ajja asigalirewo ddala ku timu eno eya Liverpool. Singa aba wakwongezebwa paka ku mitwalo 22, Virgil van Dijk agambye agenda kuba amenye record yaabo abakyasinza okubeera nga basasulwa ensimbi ennyingi. Currently afuna emitwalo 18, kiba kitegeeza nti bagenda kumwongerako ensimbi gifuuke emitwalo 22. Kiba kitegeeza nti Mohamed Salah abadde afuna emitwalo 20 bagenda kuba bamuyiseeko awo ate Virgil van Dijk abeere nga munange akwata H4H sooka. Liverpool mwakubye timu ya Blackburn Rovers golo zabadde 6 ku bwerere ku Anfield ku lunaku lwabadde lwakuna mu mipiira egy'okwegezaamu. Olunaku lwabadde lwajjo mwakubye timu ya Blackburn Rovers golo zabadde 6 ku bwerere. Liverpool mutandika season nga mukuba timu ya Everton ku Sunday, naye kyentegeddeko nti singa Arsenal singa kuba Manchester City mu makati ga wiiki ejja, Liverpool nekuba Everton butereevu, Liverpool ejja kuba ye champion ya season eno ya Premier League. Wajja kuba tewakyaliwo okuyiiya kulala kwonna. In fact ntegeddeko nti La Liga akomawo ku weekend eno, so TV muziwawule mwe abatanagenda ku DStv muwawule DStv zammwe, kubanga King of Football Lionel Messi akomawo mu nsi keso mulina okubeera nga mumanya nti ne La Liga nayo ekomawo akadde kano ku weekend. So Barcelona yeetegese bulungi, Madrid yeetegese, Sevilla yeetegese, so emipiira kigenda kubanga giddamu ko wali mu La Liga Santander. Byebyo eddoboozi lya Shiwaman Segawa njagala kutegeeza nti gwagala tufollowinga ku YouTube channel yaffe bagiyita Shiwaman TV. Please do subscribe now. Tuli powered by banaffe bana Battles Limited Financial Company abakuwa ensimbi ng'ozeetaaga. Genda yofune ku nsimbi bali wano Ntinda oba bakubire ku ssimu eya 0779 42 17 13 osobola okubeera ng'omanya ebisingawo. Keep it Shiwaman TV and of course subscribe now. Wali ku Shiwaman TV kadde kabya